Kadama TV abakadaama mwegenderezenga nnyo babboosi abasajja okubeera nga muyina nnyo contacts nabo. Nkimanyi bangi nnyo abagamba nti babboosi abasajja babanguyira okusinga babboosi abakazi. Naye obwo obwangu bw'olowooza nti no bakwanguyira bujja kukuleetera obuzibu. Babboosi bano buli lwe baba bakutunuulira oba buli lwe baba bayagala nti naakwanguyiza ekintu abeera n'ekigendererwa abasinga. Nnyinza okugamba si bonna naye abasinga. Tugenda kuwuliriza voice note eno olyoke olabe nti boosi omusajja yaleetera Kadaama essimu n'amulaga app ya Tawakalna n'amubuuza Tawakalna kitegeeza ki? Boosi n'amugamba Tawakalna kitegeeza kukebera mabeere. Bakukebera wano mu mabeere mu kifuba. Omuntu ng'ono ojja mmubuuza ekintu akugambye kikitegeeza kati nga bw'omugenda okubeera nga muwuliriza naye ddala Tawakalna kitegeeza ku checkinga mukazi mabeere. Kati bw'anaggamba ekintu ng'ekyo mulimu Kadaama asobola okukkiriza nti kyekyo ate ye n'amugamba nti yennyini y'alina n'oggacekinga. N'agenda eyo asobola n'ogenda mu famasi oba n'agenda wantu wonna n'agula akuuma ne yeefuula nti akucekinga. Naye ng'aba takucekinga kugaye mu kucekinga kugaye mu bwongo bwe yaba ayagala kucekinga Kadaama alabe enkula gye yakulamu. Ekyokugula ekyuma n'akubuzaabuza ayinza n'okugula ekyuma nga tobitegeera n'agamba ate yennyini y'alina okukyekolera. Naye engeri gy'ogamba Tawakalna kitegeeza kucekinga mukazi mabeere. Mwegendereze nnyo. Nkimanyi babanguyira naye mwegendereze kuba mujja kugwa mu buzibu. Katuwulire Kadaama ono eyabadde agudde mu nsobi eyo oba boosi gwe yabadde abuzaabuza nti Tawakalna kitegeeza kucekinga mukazi mabeere. Mukulu Kadaama TV gyebaleko ssebo kasuubire nti oli bulungi. Nina ekintu kye mbuuza bannange mukinnyonnyole bulungi abaana abakimanyi bakinnyonnyole nze sibitegeera. Ekintu kye bayita simanya Tawakalna kitegeeza ki? Kubanga nze sibitegeera. Tawakalna si yeyo oba like eri app bwemba nga mpulira bunga bubi nga abaana babyogera eringa app mugidownloadinga nebeera ku ssimu sibitegeera. Ze boosi wange byannyonnyodde sibitegeera. Mubuuzizza Tawakalna kitegeeza ki? N'aŋŋamba mbu simanya bakukebera wano ku mutima waneeno ne mu mabeere simanya mbu n'osayininga mugambye yiyi ne mugamba tekitegeeza tekikwatagana ku covid akantu kano kubanga bakampereza no ngenda kukubirawo screenshot ku simu endala naye sibitegeera mu lulimi naye ekigambo mwe kijjidde mu message ekireese kitegeerekeka naye ebigambo ebiriko sibimanyi bisoma busima Tawakalna sibitegeera. Bannange bitegeeza ki nze munnyonnyole kuba sibitegeera kuba nze tebangema nko ku covid n'abaana bagamba mbwe ba app ebeera ku ssimu nomanya ebbanga ly'omalayo empiso. Bannange munnyonnyole nze binne kati mukulu Kadaama TV bwenkakoonamu kati ebigambo bye kaleeta naye nze sijja kulimba nti nnyina kye mmanyimu. Ntegeerako buno obunyukuta obusemba wansi simanya STC simanya ebyo byokka naye siina kyentegeera. Bannange munnyonnyole Tawakalna etegeeza ki? Mukama Katonda buli abaana bujjo bagamba anti badownloadize app Tawakalna eri ku ssimu yange simanya balina okubula date omalayo empiso. Bannange faamu tetwatugimanga nako kyokka nga tuddayo tubuzaayo mwezi gumu kitundu tugenda naye tetulina adde kigamba nti baali bakugemyeko tetumanyi oba tunasigana ku bisaawe. Bannange mukinnyonnyole kitegeeza ki? N'ekirala